Amen. I want us to welcome Bishop Dr. David Chiganda to come and greet us and say thank you so much. God bless you. May God reward you for me. Wow, mukama tumukubireko mu ngalo mu linnya lya Yesu. Let's clap for the Lord in the name of Jesus. I am blessed to be the husband of this beautiful woman. And you can see what has happened in my life since he came in. I hope you are a witness. Omukyalo ono yansanga mmaze mu buwulu emyaka 7 n'ekitundu. This woman found me. I was single for 7.5 years. Nali nkaddiye bulungi. I was so old. Era nga bw'olaba ebifaananyi byange bwe nali nfaanana obuuzabuuza nti mukulu wo yalagawa. If you see my photos, you just ask where is your elder brother. Kati ono mukyala byajja mu bulamu bwange yansala emyaka. Now when she came into my life, she cut my age. Bw'olaba atakuba mu ngalo manyo jealousy ye mutawaanyiza. If you see anyone not clapping, that is jealousy. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Obujulizi bungi abuwadde. She has given most of the testimony. Nze bwe ngattako ebyange ng'omusajja nange ku sayidi yange yali akiyitamu tuyinza okusula wano. If I add my own story, we may sleep here. Naye waakiri kankunokolereyo kamu bw'obanga oli wano ng'oli muweereza. But at least let me tell you one thing, if you're here and you're a minister. First of all, Yobu alina ekigambo kye yayogera n'agamba nti kye nali nsinga okutya ate kye kintuuseeko. First of all, Job says that what I feared most has happened on me. Bwe nali nga ntandika okulowooza ku kuwasa. When I was beginning to start to think about marriage, ndowooza nga mbulwayo emyaka ng'ena. I think for about 4 years. Omusumba Nathan Ibrahim mumumanyi. You know Pastor Nathan Ibrahim. Mukwano gwange nnyo. He's my very good friend. Kane yali afiiriddwa omukyala. So he had also lost a wife. Kakati ng'abasajja nga tukubaganya ebirowoozo. Now as men we were discussing. Debate yali makkati gaffe yali ebuuza. The debate in our midst was asking. Nti naye omuntu bw'abanga agenda kuwasa ng'ali ku myaka gyaffe ng'ayinayo naye ku baana yaliwasiza kiki mukazi mukulu oba muwala muto. But if someone of our age wants to marry, should they marry an old woman or a young girl? Kati nga buli omu ayinayo ensonga ze. Now everyone had their own reasons. Nze ne muweezange. I gave him my own reasons. Ne mugamba Nathan. And I said, Nathan, gw'ogenda kuwasa muto oba mukulu? are you going to marry a young one or an elder one? Mwagala amazima? You want the truth? Ne mwagala olugambo. You want to. Nemugamba ogenda kuwasa mukulu oba muto? Will you marry an old one or a young one? Kakati nga bombi buli omu alina advantage ne disadvantage. Now the two categories, everyone had a disadvantage and an advantage. Ne mugamba disadvantages z'omuto ze zino n'ez'omukulu ze zino. I said these are the disadvantages of a young one and disadvantages of an old Nangamba one. ezo ze ziriwa. Say, which are yours? Ne mugamba I told him, nze ndi musajja ndi mulizi wa njiri I am an evangelist ate ndi busy nnyo 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 nnyo. and I'm always very busy. Ekizibu ekijja okubaawo. The problem that will happen, Omuto anaba teyeetaaga attention y'amaanyi nnyo 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 nnyo. won't the young one want a lot of attention? Kubanga kama yebazibwe. Praise the Lord. Ebirala sijja byogamba. I won't tell you the rest. Ne mugamba naye ate omukulu. I said, but the old one, ajja kujja n'ebimotoka bye n'ennyumba ze nakinga ng'oleda abeera mu Amerika kituufu naki naye bw'anaabulwa omwana ngenda kudda wanga mukulu. what will I do if that person fails to get a child? Ajja kubaakaaba buli kaseera. Every time she'll be crying. Nga nze nyina omusirisa. I'll be the one to nga nze console, ninga omwana we. as if I'll be the Ne son. mugamba ate awo nga ntiddemu I omukulu. said, now I feared an old one. Ajja kuba muzibu singa amala n'abulu. Ate mu kalije yaffe bwe watabaawo omwana wabange watali bufumbo. And in our culture, if there's no child, it's like there's no marriage. Ne ngamba aga amaka galibeerawo. Say, will that marriage survive? Nasana nga nkubuulire. I tell you, Nze siva ku muto. I said, I'm not leaving a young one. Nasana nga ngenda kuwasa muto. I said, I'm going to marry a young one. Ne mugamba Nasana y'omuto. Nathan, but a young one. N'ankyusa.
He turned me ne Maria nenzira ku side and I came to his nga side. kye nasinga okugoberera What I followed most, omukulu ajja kulwawo nnyo okuzaala the old one will take long to abeere conceive. ng'akaabira mu nnyumba buli kaseera nga buli kaseera nyina omusirisa emirimu gyonna gyonna ngiveeko nzirenga mu kumusirisa I'll give up on my work and be consoling her. naye ono omuto we naamuwasa But if I marry a young one, mwaka gumu ng'azaala 1 year she will give birth. ng'abeera n'omwana we We'll have their baby. nze mba siriwa omwana we ng'abeerawo When I'm there, the baby is there. nga atensoni egenda okwo The attention will be on the baby. kati kye nali nsingira ddala okutya ate kyekyambaako Now, what I feared most happened to me. obwo obujulizi naye tabuwuliranga She has never had that testimony. kye nasingira ddala okutya What I feared nayamba most, kampase muto I said, let me marry a young mwaka one. gumu ng'azaala In 1 year, she will give birth. mwaka gumu 1 year, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5. ngamba naye yesu ate onkoze And I ekyo said, but now, God, kati what ekibalo is kyonna this? kyonna yesu okiyiye Now, Lord, you put down every calculation. kati I byonna did. nga bwe nabityanga era bwe byantuukako Whatever I feared is how it happened to me. nina okusirisa I had to nina console, okusangula amaziga to wipe the tears, nina okwanukula ebibuuzo to answer questions. ayi mukama katonda emyaka 7 Oh God, 7 years nyanukula bibuuzo answering questions. mubimanyi ebimu sijja bibagamba You know some of them, I won't tell you. newulira ekyaliwo But listen what happened. ministry Ministry. kati kino abaweereza be bakimanyi bokka Now the ministers know this. oli mu kusabira bantu You're praying for people. olina obbasabira bagende bazaale You have to pray for them to go and give birth. owo otazaala Yours doesn't give birth. ate babuuza ebibuuzo And they are asking questions. omala ebbasabira ne baddawo ne bakutunuulira ne After you pray bagana for them, they go somewhere and ask questions. Look kati at sebo you. osabira ffe tuzaale You pray for us to give birth. yowwo nga tazaala What about yours? ne wabaawo n'abava mu kanisa lw'ekyo And others left the church because of olinaga that. naye Someone said no. waliwo ayagamba oyo Someone said that one. bajja tusiga omuzimu gw'obugumba They will share with us the demon of byakuteekako barrenness. ati okuteekako ati omukono nga yennyini tazaala How can she lay hands on you when she doesn't give kati birth? noziraba gye kiva kivudde eri ku famire It is coming from the family. kati kitandisa kuyimpakitinga ku ministry It is also impacting the ministry. tolina na bw'okinnyonnyola And there's no way you can explain ate olina it. okujja n'osimayiringe And you have to come here and smile. ate olina okulaga everything is okay And you have to show that everything is naye ng'eri fine. mu kibiina wali abakutunulire batoga naye ssebo But in the congregation, some people are looking at you. katonda we gy'ali oba taliyo Does your God exist or not? kati bufumbo bukasi bwe buli mu kkuba ne minisitule ekola etya It's not just the marriage, but also the ministry. eri mulina ekibuuzo ekitali kyanukule There's an unanswered question. kaakati bw'owulira wano abayimbi bayimba Now, when you hear the musicians mu sing luyimba lule twayimbye in the song that we sang, nga baga nti ono bebi mirako waffe saying that baby miracle belongs to sebo ekyo us, kiina kye kitegeeza eri obuweereza buno it means the Lord to this ministry. famire yokka si yali erumbiddwa It was not just the family that was ne affected. minisitule yali under attack omulabe nga yeyambisa ekyo ng'abuuza Even bye the mwogera ministry, biki the enemy was using that to ask, what are you talking about? katonda gwe mwogera ayanukula ffe mwe nga tabaanukula The God you talk about only answers us, not you. ne banaye twebaza mukama But we surely thank God okutuggyako ekiswala ekyo mu linnya for lya yesu taking away that reproach. njagala okwebaza mukama ku lwammwe mwenna mwena abazze wano I want to thank God for all of you who have come. mukyala wange amannya gonna gayiseeyiseemu My wife has mentioned most of the naye names, tuweereddwa nnyo ekitiibwa but we have been so bannaye honored. bakwano baffe mwenna baganda baffe Our abaagalwa friends, our brethren, ab'emikwano mwenna our abazze wano friends, those of you who have amanya come. nyinza okwegatagattamu ne mu kitwale nga tubaagala I may not mention the names, but please take it that we mwebale love you. tubeererawo Thank you for being there for mwebale us. tusabira Thank you for praying for mwebale us. tusupportinga spiritually Thank you for supporting us spiritually, financially financially. mwatuwa essene nga tuli mu ddwaliro nakasero You gave us money when we were ne in mutuwa hospital. essaala You gave us ne prayers. mutuwa moraalo Give us banne morale. buli alina kye yakola weebale nnyo weebalire ddala Please, whoever did anything, thank you so much. ab'ekkanisa mwebale nnyo okutwagala People of the church, thank you for loving abaana us. baffe mutuwadde support from day one Our children, you've given us support from ekyo day tekitera one. kulabikalabika That is not so abaana usual. baffe ab'omubiri n'ab'omwoyo Our biological and spiritual Abaweereza. children, the ministers, musumba bungi osewo Pastor Bunjo, n'omukyala saala bungi and the wife. njagadde mmwe mbasimbyeyo kakakudyo mujje wano I wanted to mention you last so that you can come here. kubanga mmwe Because you, bano be badaayi haadi bange these bano are my diehards. sebo mbadde mbasaba kusaba n'omukyala Please, sir, and the mujje wife, mutubuuzeeko come and say hello to ate us mulagule and prophesy. kubanga butakikola kaakati Because if we don't do it now, mukubireeko omutume saala bunjo ne
John Bunju mu Clap ngalo. for Apostles Sarah and John Bunju. Mami Cindy, Mami Cindy, my wife, kyala wange. thank you for loving me. Webale nnyo okunjagala. You have made it easy for me. Okinyanguyiriza. I also want to promise, Era nange njagala kusuubiza. if there will be another marriage in heaven, Ti mu ggulu bwe walibaayo obufumbo. you are the one. Mpasa ggwe. I booked you. Nkubuukirinze mu ggulu.